Mbalamusiza abasawo ne bannyabo. Amanya n'eddoboozi bamuyita Ffefe Bbusi bw'oyagala kuwerawo era nange nsanyuse nnyo okubeera kweno ttiimu oba ku press conference eno eya muganda wange oba mukulu wange. Mpozi kyengendo sooka okola kumwebaza Uncle Pallaso nze nga nze kyali wange ambeererawo nga nze mwana mubiri ebyomunda era big up Uncle P. Yensonga emu lwaki nze ndi wano nga Ffefe Bbusi ng'oggyeko ebyaki. Pallaso muntu mulungi, Pallaso mukwano gw'abantu, Pallaso ayagaliza mwana, Pallaso akolagana na buli omu. So let's go support Pallaso, abawagizi ba Ffefe Bbusi, abawagizi ba the legendary chameleon, much respect, big up General Weasal. Yeah man, twesangeyo erugogo Ffefe Bbusi was still. Thank you so much. Uncle Ffefe. Let's have a word from Balam. Ani? Balam Marketing Agency. Yes. Basebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi nze Adam Nasa nga ndi kitunzi mu Balam Marketing. Tuli basanyufu nnyo olw'enkolagana gye tulina ne Pallaso. Pallaso is a brand and Balam Marketing we deal with brand. Yensonga lwaki wetuli wano olwaleero, yensonga lwaki tugenda kubanga mwenda tuli ku cricket oval. Olw'ensonga tuli beetegefu nnyo nnyo nnyo. Tuli balungi nnyo mu kintu kino, tukimazemu emyaka egiwera mu 3. So market tukimanyi bulungi nnyo, tumanyi Pallaso kye yeetaaga, tumanyi bantu kye yeetaaga, tumanyi media kye yeetaaga. Era nga neebaza nnyo ttiimu yonna etambula ne Pallaso n'abawagizi. Eno Love Fest egenda kuba y'amaanyi. Leeta muganda wo, leeta maama wo, leeta abooluganda bonna ne mukwano gwo. Love Fest buli omu gw'olira gw'oyagala osobola okukola ki? Tusabye sente ntono nnyo okusinziira ku brand Pallaso gy'alina. Kampala tugenda kuba ku $5,000 ne ku 2. Abantu abasigadde tugenda kuba ku $1,000 ne ku 2. So mujje munyumirwe show, mujje mulabe. Tulina sound gye tugenda okusabukira ku olwo olunaku lwennyini n'amataala ag'enjawulo ne stage ez'enjawulo. Twagala tukawe fest gye mutalabangako mu Kampala no mu cricket oval. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, Wambita Weasal Manizo, aka Seguya Douglas Mayanja, Muganda Pallaso, Muganda Chameleon, Muganda Radio Peace, Muganda AK-47, Muganda Mumwena Team Mayanja, Mwena Team Pallaso. Njagala kusooka okubeeyanza okutulaga love, okutulaga amapenzi. Bannange naffe tetwagalika. Naffe tulina amapenzi mangi nga gamu, amapenzi gasinkana gakola idinga. So bwe tuba twayagala bwe tuti Mukama tumuddize ekitiibwa. Njagala okweyanza Pallaso obutanswaza. Nzikira nga tugenda ne Pallaso America nga tugenda okuba ekyeyo nga wano biganye, bambi wano nga biganye. Pallaso ne muganze nkomawo, Pallaso n'asigalayo. Nena maana ina akomawo n'akikwasaganya amawebale butwanswaza. Njagala okweyanza first of all Chameleon, musajja gwe pozi wamuyise musango gwa music. Omusango gwa music ogwo amawebale okukwatirira abaganda bo webale kukwatirira music fraternity. Njagala okweyanza basponsor baffe MTN Safe Border, buli muwe ne Balamu, Weasal Manizo nange ndi sponsor. Sponsoring angera sponsoring abakyala kuba engeri gy'erira ku festival ngenda kusasulirayo abakyala balungi bokka etiketi ndowooza nga $20 ku bbiru yange ekigeza nange ndi sponsor. Njagala okweyanza bukedde okuba obuyimba bwa Pallaso mbalaba mwenna abambi mwebale. Olunaku olwo sijja basuubiza kirala nnyo, mukimanyi bamayanja ffe kye tukola ku nnaku ng'ezo. Tetujja kwewaana, tetujja kwekola ki. Mbalinze ku lunaku olwo tuliddemu ebyaluli. Pallaso sijja mukuba kiisi, njja mukuba haagayo kakoolo n'amapenzi amangi. Webale nnyo Weasal Manizo. The next person needs no intro.
Thank you. Myanzanyo Douglas, webale nnyo balire ddala. Amanya gange nze Dora Namala, nga ndi promotions manager wa Bukedde brand. Nina ne show gye nkola buli ku makya ku Bukedde TV1 ey'ekyenkya. Atuweebaza okuba nga mbeerawo essaawa yonna. Pallaso twagala okukwebaza, my brother. Ebyaffe obimanyi tuvudde wala nga tuli nzihaso ereza music musindika kino musindika kiri naye mukama w'amaanyi talyazamaanya zinatuuka ekiseera nengamba Pallaso ngaakubye nnyo covid singa ayingizaawo wano waaki naleetayo share y'akabi nagamba katulindemu abantu badde engulu. So Pallaso, I'm so happy for you era manyi ogenda kukikola. Akura bakama bange aba Vision Group Bukedde ne ba sister platforms zaffe bonna okuli Urban TV, okuli the New Visional Popular, okuli TV West, okuli Bukedde TV1, okuli Bukedde TV2, okuli XFM. Nyinza otazimalayo rakadde naye nga ffe tugenda kukwatira wamu. Bakama bange bantumye kwebaza nti guno si gwe mulundi Pallaso gwasoose okukola naffe. Ne luli era Pallaso yakola naffe. Tukwebaza obwesiga obwo bw'otuteekamu. Olw'okubanga tuli big tetwagala kukuyiwa. Tugenda kukola ekisoboka nti ekintu ekikuba n'okusingawo. Abantu bafike nako basigaleko wabweru kulwa Pallaso. Line zisimbe nti batandise okuyingira ku ssaawa 8. Yes, ebifaananyi tubikube. Pallaso ogenda kukikola. Then ekirala kyenkwebaza nti olina engeri gy'osembeza omukwano mu music wo lwakuba goyinza obutakimanya. Abantu bagala nnyo ennyimba zo, abali mu love, abava mu love, n'abagala okugwa mu love. Zirina engeri gye zibakolera buli kaseera. Kyova olaba okyabasika. Tugenda kukozesa amaanyi gaffe wangi. Ffefe Bbusi yazaala n'omwana bannaye kulika bebi. Walahi Ffefe wakikuba ffe twali tuli eno tutubimanyi tugamba bituufu si bituufu nti dadi ye Ffefe omutubaliriza mama w'abaana omutulabira. Then ekirala tugenda kukozesa amaanyi gaffe ku mitimbagano gyaffe gyonna tujja kukozesa empapula zaffe Bukedde olupapula era tulina emitimbagano gya njawulo naye gwe tugenda bakuyita kusukulumya. Tugenda kujanjaza Pallaso papule twagiwanise dda tukuba kumpi gwe weka nga tukakasa Love Fest egenda kubeera big. Tugenda kubeerawo paka ku ssaawa esembayo and I believe ogenda kusinga ne wano. Era nsanyusa okulaba ne ku Jose naawe otwesiga nzijukira ebbanga lyonna ozze otuteeka mu trust nga Vision Group. Kulaba bakama bange sebo tukwebaza. Manyi wizo ojja kibba time will come sebo gye tuli eno ojja naawe tujja kuwanika mubire nga Vision Group. Toyanzege. I wish you all the best my brother. Good luck mu buli kimu. Thank you so much Dora Namala. Bancorrectinzeemu nti Radio 4 ne Balam Marketing Group byanjawulo. So waliwo representing Balam naye nga tetuna bagenda side eyo. A fellow artist ng'ate muyimbi naye kulwa abayimbi abanaawerekera Pallaso oba mikwano gya Pallaso ng'ate ye tava mu family y'abamayanja naye nga naye yagambye kantekemu engatto nzije I show support for Pallaso. Ffefe Bbusi naye ali mu kizimbe. We allow him to say a word or two. Thank you so much for hosting us. Thank you very much, our very esteemed clients. My name is Davis, I'm the manager of our hotel, Protea Hotel by Marriott Kampala Skies. We're definitely delighted to be hosting you today, all of you in your esteemed, respectful demeanors. But more importantly, we're very privileged to be partnering with Pallaso, the brand. Very privileged because Tomaniti Saja Wafe, Tuangadena naye avudde Uncle P tuangadena naye to following a music way, and we believe that the brand is right. He's on a very good trajectory. The Love Fest being probably one of the highest in terms of pinnacles.
And as a brand here, as a hotel, we're very delighted, Uncle P, to be partnering with you. Akamere tukategese. Chimaibyo yagala. Akamere tukategese akokunywa wekali. We're definitely going to make sure that our artist is comfortable. He will be staying with us. He will be staying with us, and I'll make sure that our artist is comfortable for as long as he is staying with us. We will support your journey, Sebo. We're very delighted to be part of this. And come 9th of June, we know that you are going to win. I'll definitely be cheering you on. And once again, to everyone that is here today, thank you for coming. We're delighted to be partnering with this. Thank you. That's it. Okay. Now, I think we are all ready to hear from Pallaso. But before you hear from Pallaso, you have to hear first from Douglas. You have to hear from Jose. And then Jose will pass the mic to Uncle P. So allow me invite back Douglas and Jose. And as they come, allow me bring in muchachos and eventics as the event organizers or event crew. They don't like speaking a lot, but this is a bit important. Good afternoon, members. Islam speaking. Tuwaniriza mwena abamawulire. Ne team zonna eziri wano. We thank you sponsors for sponsoring this show. We are team Pallaso from day one. Tusimba nnyo abatuyambyeko okubeera nga tusse ku lugendo luno okutuuka olunaku lwa leero. Naye tetubasuubiza nga part of the event organizers is we shall have a better show, we'll have a better setup, the look and feel will be good. Tuyanze tubalirize nga mwenda mujje mu bungi. Ali wana gamba munno gamba family gamba ali ewaka. Let's show some love. Thank you guys. Thank you so much. And we still have two partners, that is Safe Border. Safe Border, they are on board. And also Mango Safaris. As they come through, Douglas Atu say yes. We were not, yes, Mango Safaris? Yes, please come. Uncle Pindoza mulabyenga atambulira motoka ya green eliko tourist. Banasajja basazeewo kikwasaganya nti waba byantambula byonna ebya Uncle P babisootinze. VIP treatment. Webale nnyo. Mango Safaris Uganda, Explore Uganda, was on board of supporting Uncle P. Then I'm tambuza concert, get over extra concerts. So we are here to support and love for Uncle P. Thank you very much. Okay. Tumaze banangi. Tumaze. So allow me pass the mic to Ndoza tandike kyatulese mainly, yes? So yes. So allow me pass the mic over to the spokesperson of Next Media. Yagenda okurunning a session in Esemberayo Ddala. Douglas ayogere, Mayanja ayogere, Jose, and then of course Uncle P amalirize. Then we'll also pass a Q&A. Musobole okubuuza ebibuuzo byammwe ate tuve wano. Mwebale nnyo okujja. Douglas, yes, as media partners on this one, again, very, very glad to be here. Next Media, Sanyuka, NBS, Next Radio, and all our different platforms. Mukadde kano, nja kusaba omwami Douglas Mayanja, abasinga wetumanyinga omwami Weasal Manizo, okuba ate nga abaako byatutotolera nga tugenda mweno concert ya muganda waffe Pallaso.